Mwami Mpuuga w'ekitiibwa kyakoze okutwalira ow'ekitiibwa Suubi Suubi ani Kiwanda okumutegeeza akalulu kalina okutambula n'enkola yonna bw'erina okuba nga etambula reforms oba ennongoosereza kyenkanankana ne mukazi mujja okugenda asomese munne enfumba kakati ow'ekitiibwa yamazeemu amaanyi era kyenkanira ddala mukazi mujja okugenda ewa munne bwe bafumba n'agamba kati badde nzize okubulira enfumba entuufu kubanga bulijjo badde tofumba bulungi nze nkugamba ekiwandiiko ekyo kikyalina mu bbuutu ya Kiwanda kiri mu bbuutu y'emmotoka tekinavaamu yakisudde ati abaana baggyemu amatooke baggyemu omugaati amata ne bakirekamu mwekiri mu gambuutusi omwo gambuutusi eziri mu bbuutu ensonga ziyinza okuba zabaddemu egumba ni gwe yabadde azitwalira yaani mukyamu nnyo oli agambye vice president Mulamba owa Buganda aba muntu w'amaanyi mu kibiina ekyo kati byoyogera olowooza mu lukiiko lwabwe tebituukayo tebabimanyi kyogamba Honorable Kiwanda takiraba nti gyati yabadde akuba abantu emigo abadde akirabira akimanyi takiyakiraba owannalukoola nti obokisi babulumba teyaliiwo yaliwo obutereevu nnyo teyaliwo nga hayitawo bamumenya okugulu yabirengera byonna teyaliwo nga abaana babateeka mu droni tiyagasi nga anyooka yabiraba teyaliwo nga kifaalu zikwata abaana emmotoka solido tezikwata abaana mu kalulu ka 2016 mu kalulu ka 2021 mu kalulu ka 2010 koti ensukulumu ezze ebyogera mutereze kino na kiri ne babadde tabibikola nga koti ensukulumu yebalagidde kati mwami ow'ekitiibwa alowooza nti yebwa n'abitwala bagenda bikola lwaki tebamuweereza wa ku ntiko bamuweereza Suubi era wa Buganda lwaki tebamuweereza ali national Haji Kigongo oba Haji Kigongo n'abitwalewo Haji Kigongo oba vice president oba vice president Alupo Jessica era balonzeemu ayagwa akalulu tuguse nate kwemboozi muyoji aganga ense Geoffrey Mayanja ndi wano ne Mwami Tegusuulwa atukiriza nti bannaffe abatulaba okusinziira mu wanga ag'enjawulo nti muli bulungi abatali bulungi nga bulijjo tongera obbakwasa Omukama Katonda ayongere okubakyalira okubasuusa abalwadde ate n'abatalina kasene mu nsawo Omukama abasaasire ate namwe abafunye ebirungi abongereko aso kubanga buli kimu kitambula bulungi nnyo side eyo kwemboozi muyuji ndi wano ne Mwami Tegusuulwa soko nzikirize asooke akulamuseeko tutandikiraawo nsanyusa okulaba ssebo yesebo nange nsanyusa okulaba abatulaba mwenna mbalamusizza mbeebaza nnyo ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kutugoberera kubanga twogera ku nsonga ezitali zemmwe zikwatagana ku ggwanga lyaffe nze mbuuza ekibuuzo Mwami Mpuuga wamulengedde nga agenze mu bannaffe abayinaaleemu yasisinkanye Mwami Kiwanda Suubi ku lw'ensonga ze zatambuza eza reforms tuziyita enkyukakyuka mu byokulonda ennongoosereza yes ennongoosereza mu byokulonda ng'era ekimu ku ebyo nga ebimu ku ebyo bingi naye ebimu ku ebyo tuyinza ogamba nti bikulu ng'agamba nti okulonda kubeere nga kuva okusimba mu mugongo kubanga tulaba nti ba LC chairman bakyasimba mu mugongo naye ekirala nga nti tubeere nga tukozesa obuuma mu bitabo biometrics ati n'ekirala ab'amagye bave mu kulonda tubeere n'okulonda okw'emirembe n'ebirala bingi ebiri mu nnongoosereza ziyaleese naye tuze tulaba nti azasinkana abannabibiina ab'enjawulo ebibiina eby'enjawulo ng'agezaako kugiziganya nabo wadde ng'ebimu tannabituukirira nga mulina ekibiina kya NUP kubanga tetunamulaba nti akituukidde mu butongole oba nze sinaba kulaba ku bbaluwa nti yino yabawandiikira ng'asaba basinkana kakati otegeera essaawa zino yamaze dde okuba nga asinkana abamu ku abo bana NRM era nga ko byasinkanye kuli omukulu Kiwanda Suubi
ngono ye vice chairperson Buganda region mu NRM ye vice chairperson kuba tumanyi nti no chairperson wacho okuntiko ye Mwami Museveni. Mwami gundi akola ngani? Mwami Kigongo ye yandoze vice wa NRM. NRM vice wonna. Mu Uganda yonna. Okay. Era taina tab. Ali national tachuka. Ali national. Ono wa region Buganda region. Kiwanda Suubi. Ekitegeza ne region zenda zite kuba zina abazo. So yamusisinkanye era naye munamusuubiza okubanga batunula mu nsonga ezo bamuddire amangu ddala. Wewe comments mu baana zibadde nyingi nnyo. Anabyekaawo n'omwana omunga agamba nti Mwami Mpuuga atandise okubanga yeesoleseza ddala mu NRM simanyi lwaki bwe yagenda ku Jema n'awalala tebakimugamba naye nti kati Mwami Mpuuga otandise okwesoleseza mu NRM tunaagenda okwekanga ng'obuliddeyo ddala byebadde ebigambo ne comments endala. Tusuubire Mpuuga oba tusuubire banna NRM okugondera ebiwandiiko bya Mwami Mpuuga n'okusalawo kwe n'okuteesa kwe nga bw'ateesa okubeera nti reforms zigenda mu maaso kubanga batuukiridde be bali mu buyinza. Enteekateeka ze banaazissaamu ekitiibwa. Tebagenda ziteekamu kitiibwa. Mwami Mpuuga w'ekitiibwa kyakoze okutwalira ow'ekitiibwa Suubi ani Kiwanda okumutegeeza akalulu kalina okutambula n'enkola yonna bw'erina okuba nga etambula reforms oba ennongoosereza kyenkanankana ne mukazi mujja okugenda asomese munne enfumba kakati ow'ekitiibwa yamazeemu amaanyi era kyenkanira ddala mukazi mujja okugenda ewa munne bwe bafumba n'agamba kati badde nzize okubulira enfumba entuufu kubanga bulijjo badde tofumba bulungi kalweyiko kasussa nnyo katitekamu kati ku lw'obulungi bw'omwami waffe era mbadde nzize okubuulira nti baatusalira ebiyungu n'ekibi nnyo kubanga buli omu alina olunaku lwe kati gwe otwala ennaku essatu si kirungi twalanga lumu nange etwale lumu nga lewe baagamba era nzize okugamba nti si kirungi okuganja wadde bakwagala nnyo omwami mukubiriza ajjeko nene waffe atulabe ate atugulirewo n'ebirungi nga bwabikola eno nga bwabikola kati Mwami Mpuuga kyebadde ategeeza kubanga NRM zibu yakalulu ebyo byonna byayogerako byonna biyamba NRM byebigikumidde mu buyinza emyaka 4 ate Mpuuga byabatwalira mbu bateese kakati kikyategeeza osobola ogende ku mubbi w'oku kyalo atugomye ekyalo n'ogamba nti mbadde nzize wano nkubuulire tuteeke amataala wano wonna wabenga waaka ng'ogamba mubbi wa ku kyalo g'ogamba era mbadde ŋŋamba bwe bakuba enduulu ffena tutukiremu tufutukire mayumba gaffe tubuvumbatikire omubbi era mbadde ŋŋamba olw'okuwonya obubbi ku kyalo kuno tuyingirenga ssaawa 3-4 anaatambulanga ekiro tumukwate ng'obigamba mubbi wa ku kyalo ddala kikikyobaako kikyobaako kubanga byatwalidde reforms okutwalira Kiwanda biteesebwe bye biyamba NRM okusigala mu buyinza byatutebye biyamba NRM okusigala mu buyinza register obutategeerekeka era linde ejja kubeebula emyezi nga 2 balete register bagiconfirming eya EC nga temukyasobola kugigoberera register egamba birala namwe mugamba birala okuba nti okulonda byabakama EC yonna nga Mwami Museveni yagironda kati Mpuuga kyagamba Kiwanda mbu ffena tujeeronderenga kati kyategeeza okuba nti amagye gave mu kalulu nga jati tekuba mbooko kireme kuddamu kubeerako ensonga zatwalira Kiwanda mbu zikyuke mukulu bazitwalira kati ensonga ziyinza okuba zabaddemu egumba nigwe yabadde azitwalira yaani mukyamu nnyo oli agambye vice president Mulamba owa Buganda aba muntu w'amaanyi mu kibiina ekyo kati byoyogera olowooza mu lukiiko lwabwe tebituukayo tebabimanyi kyogamba Honorable Kiwanda takiraba nti jati yabadde kuba abantu emigo
abadde akirabira akimanyi takiyakiraba wanalukola nti obox babulumba teyaliwo yaliwo obutereevu nnyo teyaliwo nga hayitawo bamumenya okugulu yabirengera byonna teyaliwo nga bana babateeka mu drone tiyagasinga anyooka yabiraba teyaliwo nga kifaalu zikwata abaana emmotoka solido tezikwata abaana kati mpuuga byagenza omunnyonnyola mbu babikyuseemu nga bigamba Kiwanda bw'obikyusaamu enaalemu ebaawo tesobola kubeerawo kuba byabadde amugamba byonna ebya reforms tebitegereka byayogera ne kooti ensukulumu ezze ebyogera mu kalulu ka 2016 mu kalulu ka 2021 mu kalulu ka 2010 kooti ensukulumu ezze ebyogera mutereze kino na kiri ne babadde tabibikola nga kooti ensukulumu yebalagidde kati mwami ow'ekitiibwa alowooza nti ye bw'anaabitwala bagenda bikola kooti ensukulumu yabyogera dda negamba nti mukole bino ne bino ne bino ezze egamba mukole kino ne balemerera okubikola ne balema naye yalisobola olw'ensonga yagenda n'ajjayo abasibe okuli omugezi Muhammad Segirinya ne Mwami Allan Sewanyana nagenda n'abawolereza nga te balooya bonna baali baalemwa ebyo byali tebizingamya nkola ya NRM ne bino byayogerako bitegeze NRM butaba muyinza ate byagamba bennyini ab'NRM baba bikolako babijjemu kasokere reform zoogerwako zayogeddwako gyo zogeddwako ebbanga lyonna kakati yawo webyannemedde okutegeera nti ebirowoozo biyinza okuba birungi ne bani babitwalira era asoose kirowoozaako nti banaabiteeka mu nkola banaabikiririzaamu binaakyuka awo wali obuzibu obw'amaanyi n'olwekyo kirala kyendaba nti batandise kuli tekyali kyangu okugyeko nga basekanye ku mukolo ow'ekitiibwa Mpuuga n'abo nekibanga n'ekirowoozo kiyinza n'omujjira nti nedda ebirowoozo bino kati kye tuba tukola katubitwale bannaffe ab'NRM tubigayegayeemu bitereere era olaba ow'ekigundi kyeyamugambye Suubi kyeyamugambye katusooke tubitunulemu tubitunulemuko tulabe nti oba byetaagisa lwaki tebamuweereza wa ku ntiko bamuweereza Suubi era wa Buganda tebamuweereza ali national Haji Kigongo oba Haji Kigongo n'abitwalewo Haji Kigongo oba vice president oba vice president Alupo Jessica era balonzeemu ayagwa akalulu era ekifaananyi kyennyini wowe kitunulira kyabadde kijjayo buli kimu nga kikulaga amasajja amaanyi gamuwedde gamuwedde gati muntunula n'okumanya nti kuba omusajja yakutte ekiwandiiko n'agamba kale katugende tukyetululemu tujja kuddira tujja kuddira nze nkugamba ekiwandiiko ekyo kikyalina mu buutu ya Kiwanda kiri mu buutu y'emmotoka tekinavaamu gye yakisudde ati abaana baggyemu amatooke baggyemu omugaati amata ne bakirekamu mwekiri mu gambuutusi omwo gambuutusi eziri mu buutu ekiwandiiko kya Mpuuga nti oza bukinewe kyagenze kiri mu buutu y'emmotoka ya Suubi Kiwanda tanakijjamu bajjemu amatooke bajjamu enanaasi ne bajjamu ebikajjo ne bajjamu ennyama ekiwandiiko bakireseemu bayagambye nti kikino kakirabe tugende tukitunulemu tujja kuddira era bw'anaamukubira akasimu ku mande wiiki gye tagenda kukwata Kiwanda tajja kukwata atagenda kukwata tewali bizinensi awo bagamba nti omusajja abadde ki kakati oli kati wano twogera tulina akazindalo kwe twogerera tulina ne kamera kati oli ng'agamba nti kakati mbadde ndeeta ekirooto kiteeso kamera eno eveewo kamera n'obuzindalo buveewo omusajja abadde kyono kubanga bitwala space aba ayogera ki gwe tosobola okuleetera bano birowoozo bibajja ate mboyinza mboze kuteesa oleese birowoozo kiba tekikola
kyedowooza nti tewali business awo tewali business nakatono tewali obudde bwakireetedde mu kubanga nawulidde era mpulira okwemulugunya kw'abannansi abamu ne bannabyabufuzi nga bagamba nti naye Mpuuga ennongoosereza emyaka 5 miramba alebezireeta ng'ebulayo omwaka gumu n'ekitundu ogenda mu kulonda kati ebbanga nga liweddeyo ebuli omwaka gumu gwoleta reforms ogandi bane reforms banange reforms obudde bwo bunaabaawo kwakati bwetutunula essaawa zino abantu bamala dde okukebera enkala era babasinga abantu bamanyi bwe bajja okulondera tulinze ne road map nayo yafuluma na biki byonna kati naye kati gwe Mpuuga bino byonna abantu babiyitamu gwe lulaba okuleeta ennongoosereza lwaki tewazireeta olinga twakamaliriza okulonda obudde time anti kakati omukulu alinga twalina ssenga waffe Nakawunde ebintu yabitabulanga ng'agenda muyinayo omukolo omunene ne mutuula meeting esooka ne mubiteesaako ey'okubiri ne mukaanya nti olumbe lujja kubeera Kyaggwe ne muteesa ku lwokubiri ntemmeka nti ente nnya muwandiika amabaluwa bani abanaabeera ku lumbe amatooke emmotoka mmeka ey'amatooke ensawo z'omuceere zinaabazitya buli kimu kyonna ne mumaliriza olunaku ne lutuuka lwe mwakaanya ne mugenda mu meeting kati nga y'abagenyi amabaluwa gagenda kubeera gatya ne ku lunaku lwennyini nga n'ekidaala mutandise n'okikubayo Nakawunde n'awandika omukono n'agamba nti naye nze nabasiriikirira nenze saasemba lumbe luno kubeera wano Kyaggwe kuviira ddala naye nga Nakawunde yakabeera mu nkiiko 8 takyogeranga nako wadde ne ku meeting esembayo nga n'ekidaala batandise okikomerera Nakawunde n'alyoka asituka n'agamba olumbe terugwanidde okubeera wano ne mwezi gw'omukaaga olumbe terwali badde mutwali badde tulinda mu gwa 10 naye nga bulijjo meeting zituula nga naye waali agoberera Nakawunde twagobanga mugobe mu meeting era nga buli ogamba Nakawunde muveeko mufulumye olukiiko sikuba nti byeyogera si bituufu naye abyogera ku ssaawa nkyamu nga tokyasina kyosobola kukola ki kuzza kati kano akadde kaweddeyo tuli mu kuteekateeka tuli mu dressing room baba basambi bamaze okwambala bagala kufuluma bayingire ekisaawe ng'ogamba te mujje soke tugendeko mu training ya penalty ebyo byonna byakumala budde abasimanyi kubanga emyaka gyonna abaddewo si wa leero si mupya si wajjo abaddewo netosogeza tukugera lunaku paka lusembayo olyo kogamba mukakati reform zireeta ng'embeera emaze okutabuka akadde kaleeteddemu kakyamu era nze ngamba kaluna gwange abisirikira tagenda biddira naye wabaddewo awo nti naye mwami Mpuuga ono of course obadde okizzemu ne wali eri kyemanya okukubuuza kubanga ogambye nti kakati wetwogera essaawa zino ekiwandiiko kyeka na mu bootusi eziri emabega mu bootu y'emmotoka ya Kiwanda yasudde eyo kubanga mbadde ekibuuzo kyemanya okuleeta nti ddala NRM enaaziwa ekitiibwa naye kusinza ku kyoyogedde kyendaze nti ekitiibwa temuli era byakomyawo wakati waabo ababiri abala bajja birabira ku TV okuba nti teziweereddwa kitiibwa okumusindikira mwami Kiwanda mwogeremu ne vice omuntu ali ku national nga alina n'ekibiina kiramba ki DA bakusindikira vice ate owa Buganda tugambe nti ezo ensonga zikwata ku Buganda yokka lwaki bakusindikira Kiwanda eko wa Buganda bamusindikidde ow'ekitiibwa Kiwanda yaba kitunulamu omanye tewali business awo amanyi gampedde nange omanyi bw'ogendanga mu lukiiko luno olutegeerekeka oli n'agamba nti ozze bagira bakuwaawo ekyokulya kanzije omanya nti omusajja alina muloogi ebyo meeting tabirinako bagira bakuwa soda saba kyoyagala nzijja kitegeeza olukiiko temuli makulu amala najja naye nga sibye ebikulu ebiri awo ajja amaliriza nsonga ze ajja alina ensonga ze zaako zabaddemu n'agamba
bamujukiza abasajja nti olina omusajja gwe wagambye atulinde ku hoteri. Munkoze akyaliwo Jiwali. Kyoba okola gendayo mumpoere emitwalo 10 mugamba akomye ku lwokubiri. Kuba tolina business. Tolina business. Babitukola bulijjo. Nina omusajja omu omukyalo omu tumanyiganye era n'omusumba omu yagenda ewa musumba eyo anabeetaga okumubuulirako musumba kakati musumba bano abatwala eŋŋambo musumba kakati omanyi kati twaligize bano abakulya obubi kakati musumba twaligize bwe tuti nitubawayo kasente ne bakuvako nso bakwasaganya biki nti ye kakati nga olunaku lutuuka nga musunga amulemerako nnyo ndowooza musajja Katonda ng'amugamba omanyi banne omukazi ono yanemeddeko nnyo kamugamba ajje nga nti jangu yamugaa agenda ku kyaki ng'atuuka ku kyaki teyamusangayo ng'amukubira mbadde na mitingeno gye naduseberere naye ninda amukaawo era nga bw'oyogedde naye ninda amukaawo ng'onaatula asiisira eyaza ku makya ku ssaawa 4 zingidde essaawa 10 ziba zingira 10 addamu amukubira musumba mbadde nkyali wano bawanerabidde kakati tusinkane nga mulagira ekifo ekimu ekirirwamu ng'onaagivuga nga bagende basinkane nga batula wali ku bbali yabasanga nabaali nabo mu meeting awo batudde wali eri nga ye atula wano ku bbali nga yamulengera naye ng'amulengera kakati yamusindikira muyambi we n'amugamba genda omugambe enafo kitumu kya public bwe bandaba naye ni musajja wa Katonda ni musajja wa kitiibwa manyikiddwa singa bandaba naye ne bankuba ebifaananyi ego nga mbangenda kuliddawa kubanga ye ali mu kiti kye kirala ate nange kiba tekigatta era ng'amukwatira essente emitwalo 10 nga bw'ojogedde ng'agimukwa ng'agiwa nti mumpere emitwalo 10 omugambe tujja kusinkana kubanga kiri ekifo ky'enimuliri nga busuma bwe yabyogera n'omuyambi bwe yabimugamba wali ng'amugere tujja kusinkana n'amugoba okuva otadde amu namulaba ne bwakuba essimu takyagikwata anti ye talina business. Yes, toli business. Kati awo okujjako lw'olifuna business lw'oli mulaba n'ekitali ekyo tewaba ate abantu abamu tebatwetaaga batwetaaze bwe kiri ate baba bakwetaaza ki tolina kyolese ku mmeeza ozena lugambo omukubira essimu takwata n'omukubira takwata naye kasaba nga nakyakwetaaza oba kyakwetaagako ng'essimu yakikuba evuga ate gwe butagikwata luba lutalo kituufu naye nga Kiwanda tewali business era Kiwanda yategeeza dda mukama we nti omukulu tayinaawo naye kiwandiiko yakimpadde kireka mwe kiri mu motoka tusuubire singa mwami Mpuga bukya ku makya n'akulukunya ebbaluwa ng'asaba NUP tinyaga mbasisinkane ku nsonga eno n'eno nga tutunuulira ebize bibeerawo obutakkanya buli wakati wa Mpuga ngambe NUP abo bakulembeze mu NUP kale ne NUP singa bukya ku makya Mpuga n'awandiika ebbaluwa olinayo essuubira okumugamba nti jangu tutuule nga tusisinkane nga bwe walabye bazasingana abakulembeze ab'enjawulo baba banamusindikira Bobby Giant baza kusindikira Bobby Giant n'otegeera ensi kakati yali yasaba dda yayogerako dda Secretary General waffe n'amugamba tekijja kusoboka lwa nsonga 2 gwe oli memba waffe kati ezo ensonga z'owandiika zaani ziripresentingani ziripresentingani Mpuga akyali memba wa NOP kati bw'aba ayina ensonga z'atembeeta NOP nga tezimanyi ziba zaani kati awabeerawo obuzibu kitegeeza alina gy'azijja ensonga gye ne gy'azitwala ekyokubiri mujeemu bamugamba yeetondere eggwanga n'agaana bamugamba lekulira ekifo mwali n'agaana kati atoddemu okubayita nga ate mugenda mu miitingi bakama abo nga wabajemera dda gwe bobeerawo ng'olina mukama wo n'okola ensobi ne bakutwala mu disciplinary committee ne bagamba weetonde n'ogaana ne bagamba zaayo ebintu by'abandi bye watwala n'ogaana
enkeera nga towandiika bbaluwa ng'oyita mukama wo ng'omuweereza bbaluwa ya mbaga yakwanjula wabawo bizinesi awo tewaba bizinesi tewaba bizinesi kati kitegeeza nti ne bw'owandiikira nupo olwaleero siraba omukisa gumwaniriza kwogera ku nsonga ezo kubanga ensonga zimanyiddwa bulungi era y'ensonga lwaki NRM eri mu buyinza yeeyambisa ensonga ezo zibadde ne mu sikooti ensukulumu ne baagano ziteeka mu nkola kati olwaleero ffe tetulina ssuubi ne Luis Bongoya Secretary General yamaliriza agamba nti bw'aba asolo zitwala n'ayogera n'omukulu ne bazimaliriza omukulu ani Mwaya Museveni wenkofiire nene ne boogerezeganya azitwale batule ku mmeeza boogerezeganye okwegobako kwangiriki azitwale baziguse iye awo nopo ojja kubesimba baba n'ababuulyako obubuulizi togusiza awo nopo ojja kusimba era ejja muyozaayoza n'ekitali ekyo tewali nteeseganya yonna kuba platforms nnyingi ezoogerwamu kati ezoogerwamu waliwo Interreligious Council bano bonna balina okuba nga boogeramu iPod n'endala zonna zaalema olw'obutaziteekamu kitiibwa kati lwaki mwami Mpuuga yalowooza nti ensonga ezize bano bajja zigula ne baziteeke mu nkola tewaba bizinesi bannange kale katumusabire kakati akunaku olwokuna n'obako olubu lw'ekigere ku KCC awo era nenfuna omukisa nenkulengera nga mukyankalanyiza kanso ng'ekutta omuliro Lord Mayor yayogera byebye nammwe bakansala nammwe mwogera byammwe birala Nyanjula baani bonna kugamba nga kanso yalimu kinozogera nti kanso yabaddemu ebbugumu oba kanso yalimu ebbugumu nga muli ku nsonga za Kampala naddala nga zirimu omukulu Ham ku ngeri y'amazzi n'amataba gy'ebigira nga gye bisizaamu ekibuga naye nga ye Lord Mayor agamba nti oba oli awo Hamu y'omu kubaviddeko ekizibu ekyo naye nga ate mulega temukanyiza naye obuzibu buvaawa ku nsonga zino zonna kuba nalaba mwalimu awo ne yani Lusa Frank yali acting ED yavaako mwamusiima naawo mumuwadde ekirabo lwaki mukola ebintu ebyo ate nga tulaba nti Lord Mayor yali ayagala bamukwate na bukwasi bamusibe nga ate ebintu teyakitambuza bulungi n'ebirala ebifaananako ng'ebyo tulina okukkiriza nti fenna ekibuga kyaffe buli ali mu Kampala era tukkirize nti buli muntu ali waali nti Kampala waffe ffenna era tukkaanye nti ffeffekka abali mu Kampala si ffe kavunaanyizibwa wabula Uganda yonna kuba Kampala ly'eddiiro lya Uganda now buli muntu alina kyakola mu Kampala muno aba azimbye Kampala ne bwokeera n'oyera obwezi olujja lwo oba ozimbye Kampala bwokeera n'otayiwa kasasiro muwala oba ozimbye ki Kampala bwokeera n'osimba omuti n'otatema butemi oba ozimbye Kampala buli emu mu ngeri ye kati amataba galudde mu Kampala ebbanga lyonna amataba gazze gabeera mu Kampala ebbanga lyonna kati kye twali twogerako bwe baleeta ekiwandiiko okuva mu SEC ye Central Executive Committee efuga ekibuga etuulwako ow'ekitiibwa Lord Mayor w'ekibuga Elias Lukwago etuulwako deputy we Dori Nyanjula netuulwako ne baministers basatu baminisita basatu omuli Hakimu Kiza omuli John Mary Sebufu ne Namazi Olivia kye bayita SEC kekakiiko mu nkola eri y'eggwanga ekyo twalibadde tuyita cabinet nga bula Mwami Museveni bwatulwadde cabinet ye baminisita kati bateesa bye bateesezza ne babikwata ne babiwa prime minister abitwale mu parliament ndawano bwe kirina okubeera nti alina okuleeta ebirowoozo ebyo alina kubeera deputy speaker manya deputy Lord Mayor yalina obireeta mu council kati ebirowoozo ebyo bwe babizze bisookera mu kye tuyita business committee neeteesa ebyetaagisa era ebirowoozo bya SEC bigenda mu business committee nebirika bigenda ku order paper ng'ensonga ze twogerako za mataba mu Kampala
era nsonga za myala. Kati wawe twawukanira kwaliko ensonga 11 ezisinga zonna twakanya nazo okujjako ensonga 2 zokka. Ensonga ezebbiri nga tutululidde mwala oguli ku kizimbe kya Hamis mu Kampala. Era nga owekitiibwa agamba nti omusango gwali gwaggyibwa mu kooti. Otegeeza Lord Mayor ng'agamba Sek. Omusango gwali gwatwalibwa mu kooti ne gugibwayo guddemu gutunke buto mu kooti. Era omwami Hamis Kigundu akwatibwe. Takwatibwa yekka n'oyo ayali acting ED w'ekibuga Frank Lusa Nyakana naye akwatibwe. Lwaki akwatibwa? Ye yajjayo omusango mu kooti. Ensonga ezebbiri tetwakkaanya nazo lwa nsonga emu. Ensonga yali yeegamba yazimba ku mwala Hamu. Ffe ne tugamba tutambuddeko twogeddeko ne bayinginiya okuzimba ku myala tekirina bukyamu n'akatono. Ye alibadde enkola entuufu. Abantu baffe ne batagwa mu myala. Mu nsi ezikulaakulanye emyala bagizimbako ne gaba nga amazzi gayita wansi wa bizimbe. Oba omwala guno gwennyini ne baguggala ne bagubikka ne guba nga tegukyasobola kutwala bantu. Yenkola erimu ddani kati eri mawanga agagenda maaso. Ne tugamba tetukkaanya naawe ekirooto kyetwagala okuleeta ekiteeso emyala bagibikkeko. Oba omwala gusobola okuyita wansi w'ekizimbe guyiteyo. Mu nsonga eyo tetunagiraba mugumba. Ensonga ey'okusika ennyo omuguwa emabegako eri amazzi gajja ne gayingirira Nakivubo, ekisaawe ky'e Nakivubo ne gayingirira abasuubuzi mu kiseera kino emabegako myezi ng'ebiri esa emabegako mu kisaawe kino ekipya ekye Nakivubo si kisaawe akatale k'e Nakivubo olwokuba mbu emyala tebaagikola bulungi egyetoolodde ekisaawe n'amaduuka amazzi gaawaguza ne gayingirira abasuubuzi b'owino. Era kyali si kirungi. Ne batuukirira Hamu ne bamugamba nti yazimba nga tafunye lukusa. Era ne bagamba ebintu bye bisazibwemu. Bwe bagamba nti bisazibwemu alekerawo n'okuzimba. N'asigala ng'azimba. Ne bwe baatambula KCCA ekitongole kya bannamateeka ne kyaki ey'Abakatoliki kuba yayinawo omwala n'ekkubo erigenda ku kyaki ya St. Bali ku Ddembe. Kati nga omwala guno gwali gugendayo nga bazimbyeko nga kyaki egamba bagirekerewo ekkubo abantu bagenda okuyita. Enjuyi bbiri ne zituula ne bagamba Hamu kola kino na kino. Olyoke weeyongereyo okuzimba omusango tugugjeyo. N'abikola n'abituukiriza. Bw'amala obituukiriza ne bajjayo omusango mu kooti. Okujjayo omusango mu kooti tekitegeeza ntagenda kuddamu kuwaabirwa singa ate akola ekintu ekirala ekikontana n'ekyo. Kaakati awo Lord Mayor weyadde agamba nti omusango ogwo guddeyo mu kooti bamuvunaane era n'okumusiba bakole ki bamusibe. Kati ffe nga tugamba nti ensonga ezo zaggonjoolwa. KCCA ng'ekitongole kyaziyingiramu ne kizigonjoola. Kimaze ebbanga ddene. Lwaki ensonga ezo tezijjanga mu kanso ebbanga eryo lyonna? Lwaki ensonga temuzireetanga? Ekirala ne tumugamba nti KCCA terina ssente. Ssente ezivaayo ntono nnyo gavumenti zeeteekamu. Twetaaga okufuna 1.7 trillion. Ssente ezo batuwaako 405. Ekitegeeza batuwaako kumpi akwota ya ssente ezirina okuba nga ziddukanyiza ekibuga. Mu nkola y'emu ebibuga byonna mu nsi yonna abagagga balinamu siteeke. Ne tugamba nti abagagga baba bayagala okuyambako buli omu waali akole emyala egyo gimwetoolodde ne paakingi ye ekizimbe kyakikuba langi akiteekeko amataala
batunakola ekyo ekibuga kirina we kijja okutuuka nga tuyambiddwako bannannyini ebizimbe kubanga mu Kampala yonna ng'oggyeko ebizimbe bibiri wali kye tuyita Uganda House ekya UPC ekyobote wali Jinja Road tulina n'ekirala ekyawali ekavule ekye-NUP byebizimbe byokka ebyabannabyabufuzi ebizimbe ebisigadde ebisinga byonna mu Kampala byabasuubuzi ekitegeeza ba stakeholders kati bw'aba asobola okukolako n'akola emyalo egyetoolodde owino nawali sente bali ku ddembe ndakkanya na bano ng'amazzi tegakyabayingirira tuba tetumulinaako nnyo buzibu ekira ntwebuuza amataba lwaki tetugatunulira gonna lumu netutunulira ag'ebwayise netutunulira ag'ejinja road eri netutunulira aga wonna enalukolongo Kampala yenna tubadde tusaba Kampala yenna tumutunulire ku mataba tuleme kutunulira Wahaamu wokka tuleme kutunulira Wahaamu wokka awo we twayawukanira ne road mayor ensonga ey'okubiri gye twayawukanira nayo kanso bwe yatandika nga buli omu mwali ebbanga lusa gye yabeerako Idi yakola emirimu yagikola bulungi ne tumusiima n'okumusiima ne tumugulira ekirabo ne tumwebaza emirimu gye yakola ng'akoze emirimu mirungi najja mu kanso neebazibwa nga buli omu mwali mukama waffe Lukwago nga mwali deputy yo mwali baminisita mwebali ffe bakansala ffenna mwetuli full house 100% ne tumuwa ekirabo ekyokukola obulungi ddala era ne tumuwa n'akazindaalo n'ayogera n'agamba kati yakawangula awaadi 2 era olwaleero naddayo mu kifo kye kubeera director waligo twekyusa tutya nga wayise eddakiika 5 ate netugamba tumukwate omuntu gwe twakabala ekyokusiima ate twekyusa tutya mu ddakiika 5 mwate omusajja tumubaka ejje kyekibanga nga maama nga yakagamba nti webale kuleeta amazzi mwana wange kaswiti kaako agamba leeta omuga ku sabule lwaki oluddeyo ku luzzi kati bikwataganira wa kati ensonga bwezi tebwe zaali netugamba nti tetugenda kukanya na nsonga ezo kuba tezitambudde bulungi ekirala ebbaluwa ezatuleetebwa ez'okutunuulira ani yagamba omusango egive mu kooti ne tubuuza mu kaseera ako ani yali mu ntebe y'okubeera Idi twagenza okikebera nga si Lusasi yalimu kubanga ebbaluwa yabadde egamba 14 January 2024 ani yali mu ofiisi tugende kizuula nti naye gw'ogamba Frank Lusa Nyakana si yali mu ofiisi kati obuzibu buli luddawa ng'ate accounting officer alina kubeera Idi si director wa waligo naye ng'atera mu biseera ebyo ye teyali mu ofiisi kati embeera bweti bwe yali lwaki temukwatagana ne Lukwago kubanga ng'oggyako bino byonna nalabawo ng'oba oli awo waaliwo obuzibu kubanga Lukwago bamala okwogera byayogera byonna nga bya bukambwe n'amala ne mukanso n'afulumamu nga tennaggwa n'agenda omumyuka we Nyanjula n'asigalamu bwe yasigalamu naye ne mumulemesa okwogera waliwo abakyala awo nga bazibu nnyo ne mumulemesa okwogera n'atulera sipiika oluvannyuma n'amugamba tigenda mu maaso n'okwogera n'agaana n'alabika nga kiroba ku nyiigo oba kutondowala olw'ebyo byali bimukoleddwako era ne wetawo akaseera katono ninafuluma n'agenda ne babaleka mu lukiiko nga ndaba nti waliwo obutakwatagana wakati wammwe Lord Mayor n'omumyuka we si bya butakwatagana mwamayanja kanso bamugenda okuteesa mu lukiiko ng'olwo lw'ekibuga kyemba mutudde kuwanyisiganya bigambo mulwanyisa bigambo era emundu yammwe empiki zammwe ziri mu kunnyonnyolagana kati gwaleese ekiteeso buvunaanyizibwa bwo okutumatiza ate n'ekirala okutumatiza etteeka ligamba ne mitingi eza bulijjo tuyinza okukanya naawe tuyinza obutakanya naawe ensonga zaali 11 ne tukanyako 7 ensonga zaali 11 ne mukanyako n'ensonga 7 niyo munatwama ne tukanye nayo ne tutakanya ku 3 gwe lwaki oyo agala byonna byogaba obirese tubikanyeeko
era butabikanyako lwaki ojeega lwaki wekandaga lwaki wekandaga olwokuba nti waliwo bye mutakanyiza nga ate ebisinga obungi mubikanyizaako otuleetedde ekiwandiiko kya oda kiragiro kyoleese oleese oda kiragiro mbadde manyi oleese kiteeso tukikubaganyeeko ebirowoozo ekikunyiza kyekyaki ekikunyiza kyekyaki kati awo wali ekizibu tetulina kukaanya tetulina nakutegeera naye kyetulina okukola ffenna ffenna ekituyamba nga tetuyinyigiriza muntu n'omu nga tuyinyigiriza muntu n'omu nti bw'oba okola etteeka mukulu mayanja nakyogerako wano bw'oba okola etteeka lyerimu liteekwa okuba nga etteeka erikwata mu sserebenderi erikwata n'owakabina lyetteeka ettuufu sikuba nti muserebe ajja nga nti mumuggalire ate wakabina bwajja bonna balina omusango gwe gumu nimugamba ezoono zonna muzikuba ono kubanga ayina akabina eryo teribateeka ttuufu teeka ettuufu liteekwa okuba mwenna libakwata teekwa okuba mwenna libakwata kyekimu libayita etteeka ettuufu lirina kuba ku kyenkanyi kyenkanyi omugagga n'omwavu kati tosobola gamba nti abagagga balina amateeka agaabwe naffe abavu tulina agaffe teeka lirina kubanga ffenna litukwata kyenkanyi era mu maaso g'amateeka ffenna nga twenkana kuba ne maaso ga mukama katonda waffe ffenna twenkana kwegamba embeera ya kanso neebeera bwetyo katono mugenda kubeera mutya kubanga bwemuba nga mufunye obutakkaanya wakati wammwe Lord Mayor n'omumyuka we nammwe ningi bintu bitambula bulungi olwo bannakampala bo bagenda kufunira muwa kubanga bo beetaga service tulina okutegeeragana kuba y'ensonga abantu batulondera bateekamu obwesige tutuule mu nnyumba emu tutegeeragane n'olukyo teri kufuluma era akakodya akaddako ku lwokuna tugenda kusibawo olugi teri kufuluma ensonga zirina okugwa teri kufuluma teri kwenyezanyeza kufuluma ensonga zirina okuggwa olumala ffenna oluggwa oluyingira tukuba oluyimba lw'eggwanga kitibwa kya Buganda nga tusibawo enzigi tulina okuteesa tulina okuteesa tukaanye batulonda kuteesa tulina okuteesa tukaanye Lord Mayor talina kufuluma teri alina kufuluma otemumuwambye sikuwamba temumuwambye olwo sikuwamba olaga watuteese olukiiko luli wano kati ate olukiiko luli ludda wawolawa ng'agamba nti bannange ekimala kimala ninaye obuvunaanyizibwa obulala obuliwa oli Lord Mayor ngenda kusinkana abakungu bavudde mu kibuga Bangkok bagira balindako balinde ensonga za bannakampala ziggwe ojja balaba anti tugenda ku nsonga za bannakampala bagalina bana ebintu bana ebyuma bibagala okutuwa tugire tulabe nga ekibuga kitambula bulungi mundeke ngende tusigale nga muteesa kale genda ne kakati deputy otafuluma wano deputy otafuluma naye bamwetaga ngenda naye nti ki abakulu okuva eBangkok bazana deputy bonna bali wali ne Lord Mayor bonna kuva eBangkok bonna bali wali naffe batwetaga ffenna nga Lord Mayor n'omumyuka wange anti bw'ofuluma n'ogenda bye tuteeseza olina obbikira oba tokyadda kyakola olina obbikiriza mu lukiiko n'ebikwatako ffe tugenda mu maaso nteesa ebyaffe ate byetuteeseza byebyo tosobola gamba bwatuyagala bikyusa mumumaze amaanyi naffe kati tulina kuteesa bye tuteeseza byebyo byebyo nalabyeko awo ng'agamba Lord Mayor nti Ohamu yabaguzeeguze mwenna n'abateekamu ensimbi empitirivu kati muli ku sayidi ye temwagala agambibweko ensimbi ze yabayiyeemu kati mwakwatidde na mu ddoola mwami Lukwago oyo namulengedde awo okay kati ye gw'ataaguze kyeŋŋamba bwe twawukanya naawe ebirowoozo kati olwo baba tuguze ti bwe mwawukanya ebirowoozo olwo muba muguliddwa bwe twawukanya ebirowoozo tuba tuguliddwa bwe mwakkiriziganyiza naye ku bino 7 oba 8 kati 7 bye twakanyiza naye ani yatuguze 7 8 bye twakanyiza naye ani yatuguze ekitegeeza naye yatuguze
yatuguze tukanye naye kubanga twabadde n'ensonga 11 ne tukanyeko ne 7 ku 8 kati yatuguze tuyeke tukanye tuzikanyeko tunayisanga buyisa kubanga tutiya okugamba nti batuguze tetulina kukanya bukanya ngateeka yes ebyo byonna bya butaliimu tutuule tesi ze bannakampala kyekisinga obukulu mu byonna bannange kibuga nakyo kitabuse bannange tekitabuse tulina okuteesa tulina okutuula tesi ze bannakampala mu mbeera yonna tulina okutuusa tesi bannakampala kale ndowooza byebyo kutwaliza wamu esigogezezako okuzinnyonnyola okuggyeko twataddewo olukiiko mu kanso lugenda koma ku lunaku olwokuna lwanje bulungi ensonga ezo zonna obutuufu bwazo lwaki tutunulirako wanooka wahamu ne tatunulira myala gyonna kuba bannakampala bonna gye bali bubi lwaki ono ebbaluwa erikenda kuza omwezi 14 Desemba 2024 yatuuka etya okubanga ate yeegoba nga ate Lusasi yali mu ofiisi akakiiko katunulya ensonga ezo katuzikomezeewo mu kanso ku lunaku olwokuna zikomewo ku lunaku olwokuna bannange kati lumu naffe bannansi bitusobera olina okulya palamenti ekutta omuliro olina okulingizako mu KCCA nga era omuliro gukutte bwekirina okuba kuba buli omu alina baakiikirira naye yo gavumenti eyogera ki ku nsonga zino ez'amataba oba nammwe etunuulidde mmwe teyina sente zereeta mu budget etekayo sente ntono ate bwe ziba looni nazo zibaamu vulugu tuuka ekiseera looni neevaayo ne baga tunatandika gikozesa ate interest etandise okubala kale mubeeramu nabyokusika omuguwa looni bagisusonkoddemu biliyoni nga 5 bwe buzibu obubeerawo kati kavuyo kennyini kavuyo mu Kampala kale naye nga simanyi mukama atusaasire naye ng'ensonga y'amataba yo mbi nnyo naye nga olowooza tekivuddeku bannakampala simanyi okuba nti oba oli awo kubanga nalabako abo bamuyitaani ono ye muto wa Museveni Toyota nga kaanako ku kizimbe gamba nti bazimba mu kkubo bazimba mu mwala bazimba wayita amazzi tugende tukimenye tetujja kuyita mu mateeka tugende tukimenye kivudde kukuba nti nno abantu bazimbye bubi kubanga mwenda physical planning mugiramu aba KCCA era ndaba wano waliwo abantu oli nabanga azimba newajja okungu ba KCCA gayimiriza tulage ekiwoleka okuva mu KCCA plan yo abantu plan mubawaza bikwangala nibagasirawo okuzimba mu kkubo n'okukola ebitali bituufu mu kibuga mulimu abanene abazimba ebizimbe ebitali ku mateeka naye nga tosobola kimenya kyekizibu anti mulimu abakola effojjo abagagga abakola effojjo kati ekyo nakyo kikoze bubi nnyo naddala okuyingirira ebitoogo wetlands ne tubizimbamu ne tuyiwamu ettaka n'ebirala nekyo nakyo kireese nnyo obuzibu obw'amaanyi ddala mu Kampala mu Kampala kyete ddala obuzibu kati tugenda kikola tutya ebizibu bya Kampala tebinaba kuggwawo tulina okwongeramu amaanyi naye ng'okusinza nze bwe ndaba gavumenti yeetaaga kukyuka bukyozi ebintu bireke bidde mu nteeko n'ekitali ekyo ab'amaanyi ab'essajja bo bangi mu kibuga kubanga waliwo nze ndaba nti oba oli awo ne bannaffe abannema nabo babatuyiyeeyo buyiyi waliwo akasenyi akali wansi awo ve Makindye yita ku Mubalaka kirira nga kuli ensambyo kirire naye bwogenda bwoti waliwo akakkaawo solo ne petrol station k'amafuta awo naye ku mabbali gako nfact nakwenda nowekali nakyo kyali yali lwali Lutobazi kati ate bw'ova kukko newala eri weeyongera neweera wali Lutobazi naye abantu abakola emirimu egy'enjawulo bagenze basendawo mu ngeri y'okuyiwawo ettaka bayiyeewo ettaka bataddewo bizinesi ez'enjawulo
ne lumu nebuza ne ngamba abakulu banema ne machindi ebote batuukayo kulaba bigenda mu maaso kubanga omuntu bayutandika okuyiwa ettaka n'aliyiwa leero n'aliyiwa enkya n'aseeteeza n'ateekawo ekiyumba n'atandika okukola bizinensi nga nema ye eririddawa nema talina bayinfooma ebeera nabo ne obugayavu bungi na kintu kidogo n'okumenya amateeka gakola kitono gakola kubamu abamu tegakola olwo tusigadde wa tulina kukyusa gavumenti NRM evembo yinza then nupo eyingirewo ebintu biterere kyekisigaddewo kyokka kyemusigaza tewali ssuubi n'akatono teriiwo nze siriraba kati tulinga gundi mukwano gwange gundi ani ow'ekibibi tukulukusa maziga Isima Lubega ekibibi tuli eno tukulukusa maziga gwa tusigaza kulukusa maziga tewali engeri yonna okujjako kukyusa mukaluwa kagenda okubindabinda wano kakyusa obukulembeze ne bukyuka kyetusigaliza kyokka bwekiri tetukyalina ssuubi mu bamemba ba paalamenti anti abaka ba paalamenti banaakola amateeka era tegajja kukola kuba paalamenti bwe gakola si yeno gateekesa mu nkola egateekesa mu nkola eba executive yena coercive tools yena poliisi yena amagye yena jati kati paalamenti bwe dekola amateeka gatya tegajja kukolera baitha nawulyako Kayemba Solo mu programu emu yali ku mukutu ogumu n'agamba nti batuula nga waliwo katugezo ba ministry emu naddala ez'ennene ez'amaanyi katugezo bange y'amagye nga basaba ennyongereza supplementary budget abadde mutwe ku ssente ziri zimatwa tezitumala mutuweeyo ssente bwe ziti kati agamba tetujja kuzibawa okutuusa nga mutulaze obulambulu kufuubazo kizigenda okukola kubanga wali twabawa ssente nnyingi tetujja kuzibawa era ne bavawo nga tebakkaanyiza niwe wayita akaseera katono ogenda okuwulira mubagenda okuwulira nga zaafulumye dda nga nokola zatandise okukola kati paalamenti bawa olukusa okozesa ensimbi zino yagaana naye kati no olukusa ani alubawadde ate okuzijja zikozesa enkola bwetu eri eggwanga lino ani alifuga Mwami 7 yaliri mitambo kale mutukkirize tubalekere ono olunaku olwaleero ebigambo bitogedde byebyo mbadde ne mu mito gusuulwa tubagaliza akaseera akalungi naye nga atongere okwagala eggwanga lyaffe wonna wooli kakasa eggwanga lyolyagala kola kyotegedde okukola mu butuufu bwakyo ate okubeera mu ggwanga eryeyagaza kwagaliza akaseera akalungi weeraba